TV. Okulinyisa omutindo gwa Afromobile. Eno yengeri joyinza okuzza obujja omutindo gwa Afromobile yo. Funa app ya Afromobile okuva ku mukutu gwa Google Store oba App Store oba ku mutimbagano gwa www.afromobile.com. Londako forgotten password. Tekamu account yo eya Afromobile ozebujja pin code yo. Ojja kufuna obubaka ku email yo okuli ne code empya. Bw'oteekamu code eyo olwo pin yo empya ekkirizibwe. Afromobile emboozi za Africa ezannamaddala. Afro. Better steady, be better. As a member of parliament, I have had a lot of my citizens being duped to believe that somebody has sent them money and then they are called that, by some mistake, we have unfortunately sent money into your phone. Check and send us back that money. Many of our local people keep their money on their phones. So that money has been stolen. Watch out, nobody should accept to deal with the person who you don't know. Don't deal with a stranger in your phone. Don't allow your ATM card to be accessed by a stranger. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Don't miss out on being part of the ultimate game changer. Omumanyiwa Salam TV is expanding nationwide, bringing life-changing prizes to all Ugandans. Everyone can win, including cars, Haji and Umrah pilgrimages, land titles, hard cash, home furniture, TV sets, and many others. Partner with us in this noble cause and let's transform lives together. Don't miss out. Call or WhatsApp 0776 988 064 or 0702 988 064 for more information. Get ready to win from June 10th, 2025 to February 14th, 2026. Al-Hashmiya Hijja and Umrah. Oyagala kukola hijja oba umrah ng'okulembeddwa abakugu mu mulimu guno. Jangu otambule naffe mu Al-Hashmiya. Tukukozesa emikolo gya hijja oba umrah mu bujjuvu bwagyo. Olwo ate ne tukugattirako okukulambuza ebifo eby'enkizo byonna mu byafaayo by'obusiraamu omuli Masjidi Quba, Badiri, Uhudi, essamba z'entende Ajwa, empuku ya Hira ewatandikira obubaka n'ebifo ebirala bingi. Tambula olugendo lw'ebyafaayo ng'okulembeddwa abakugu nga bakulembeddwa Sheikh Swalihi Kigondo mu Nabugerere ku Al-Hashmiya. Tukusomesa bulungi ddala olwo n'ogenda okukola emikolo gya hijja oba umrah nga by'okola obitegeera. Tusangibwa mu Ndeeba ku Pacific Building. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 815 111 oba ku 0759 464 669 saako 0772 458 795. Al-Hashmiya Hijja and Umrah, where challenges are opportunities. It's time to break free with Azam TV. Grab yourself a full kit at 80,000 shillings or an Azam decoder at 40,000 shillings. Experience the thrill of every goal in La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, and the excitement of live sports action from the Saudi Pro League and Carabao Cup on Azam Plus and Play Package in HD. Your favorite China Uganda movies on Chambuka TV on Azam Pure for just 13,000 shillings monthly. Unlock a world of sports and entertainment with Azam TV, the most affordable pay TV around. Visit any of our agents or call 0312 308 900 for more details. Azam TV, entertainment for everybody. Chigenda kutokotanga sichisanikire. Tosuboda Boda Union Festival and Expo. Nga tujaganya tujja kujaguliza wa amazaalibwa ga muzeeyi His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni ng'ate era ye mugenyi omukulu. Mujje tunyumirwa abayimbi abakabi empaka za zibodaboda ez'okuyimba n'amazina Ludo n'ez'ebikonde. Wali Kololo Ceremonial Grounds tiketi yo gifuna okuva ewa MP wo kansalawo LC5 oba LC3 chairperson. Fenna tubeeyo. Union, the better way. Eno ye Salam TV.
أحصي يا الله المبدي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. يقول في الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وراكبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه واعلموا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. Amatenda amajuvu agatali mbukendevu ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo Allah nanyini kubuzibya nanyini kubukeesa awaniridde entunnunsi zaffe n'ezammwe tumuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala na luno olukeddalu tuteere mu nnaku ezo ez'emikisa gye tuli tuzzaako okusabira omubaka sallallahu alaihi wasallam oyo wakati mu kugezesebwa yafuba okulaba nti obulungamu buno butuuka mu buli kanyomero kansi. Bannange mikwano gyaffe abalungi baffe abalabi baffe ab'okulutimbe lwaffe gaggadde olwa Salam TV, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Muli muti eyo bannange, mwebale nnyo abasuze bakola, abasiibye nga bakola, abakazuukuka mwasuze muti eyo. Waliwo bannaffe ate nga bo batulabira ku mitimbagano egy'enjawulo Afro Mobile ani nga links zitambula nga mulaba live shows zaffe ng'ezimu temulina wano mu Uganda. Naye tubagamba nti webubanga ewammwe nga buzibi bannange tubagamba nti good night. Naye this time round not I go good night. Sooka omala okulaba ensonga ezikugattako insha Allah olyoke weebake biidhini rahman n'oyo naye Allah yamujjuludde. Allahu akbar. Allah atambuza abantu. Safari zitambula. Twagala okutegeeza buli muntu yenna mikwano gyaffe mwenna abasuze n'amawulire ag'essanyu ennaku zino umura zifuuse umura masha Allah. Wano kuwokawoka wano ku Next Media abaana batambudde abaana bategedde kye bayita Kaaba, abaana bategedde kye bayita okugenda okulambula ku mubaka n'omulabako wali twasooka ne Mustafa Muyingo n'alumba. Twali tuli awo omusajja ono yennyini atudde maaso ga kamera yo naye n'alumba. Twali tuli awo nti ne Sheikh Nomani Mbogo naye n'alumba. Allah kale ate nekigenda mu balabi baffe aba Salam TV omusajja Lamanzani temane kali n'alumba. Twabadde tuli awo nga ne mwannyina Mama Shamsa Fatuma naye ayingidde alisonze nategeezeddwako nti insha Allah olunaku olwaleero atuuka biidhini rahman essaawa zinaabanga 6-7. Ab'esayidi temane kali tubalamusizaako nnyo. Mwebale baŋŋayi nti mugenda kujja okwaniriza omwana tu. Mujje mumwanirize. Kapiraawo nayiseewo nga alhamdulillah obusawo bwa basmati buyingiddewo. Obusawo bwa basmati nga buyingiddewo masha Allah. Ogenda kulaba obukongovule we bunyooka, ogenda kulaba abantu we bazanyisa akalevu mu tayimu eyo. Naye nga tukugamba Mama Shamsa kulikirayo nnyo ddala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala bannange ennaku zino okutambula kwafuuse kwangu okujjako illa man aba, okujjako oyo anaabaganye. Naye nga abantu kati batambula, abantu bagenda mu umura n'osanga omusajja nga ye mu mwaka ati umura ze 4 azikola. Bannange tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusitula amadaala ago. Naye no tuwagamba era tubategeeza nti mubeere calculative ku jjana. Yes, omululu gwa Kaaba gw'amaanyi nnyo naddala ate kwoyo abagiroozezza kubaali bakiŋŋamba nga mpakana. Naye n'omala oŋŋamba nti kaakati essaawa eno opportunity yazze tugiwaani tugiwe Majidu producer waffe oba tugiwa Seeka Bashiri oyinza okuwulira eŋŋumi ku gundi ku opportunity eyo. Era mmaliriza nje mukwakuddeko nga nze agenze kuba kati nze ndi beyond ennyonta. Abalozezzaako abali beyond ennyonta. So mikwano gyaffe mwenna bannaye fissa akasente bannange tugende. Abaana ba sciences abaana abasomesa sciences abali ku payroll mugendeeko mulabe ku nnyumba ya Allah. Salary wa just myezi 2 gyokka bwe giti.
emyezi 2 gyokka kasitoji sacrificing ate kino sijja kyogera kankireke abawupusitu bayinza okunyiigira naye ekikulu kya byonna nti kocha salale wa myezi 2 otwale wali mu akidatu awalan otwale mu Multazamu otwale mu Bamakamu otwale mu Makka Madina ebibiina kati bingi ebibiina bingi organizations kati kojja wange twawiru mbadde mwerabidde bagitani Kuba masha Allah bannange otwale mu kibiina kye gwe kyowulire ekiri favorite gyoli insha Allah ekinakutambuza otambule nakyo mugende tukole ibada ezo bannange oba oliawo Allah nasinzira okwo okutereeza embeera zaffe Allah nasinzira okwo okubeera nga atutereriza amawanga gaffe gano eggwanga lyaffe lino abantu bangi batambuddeko ne bagenda ne balaba kubiri ebweru mwana wattu bagenda okudda wano nga bingi bibasobodde okubeera nga bakyusakyusa mu mbeera zaffe eza Uganda so naawe tukkubiriza fisa kasente wakungudde wafunye amakungula amalungi ejjako ensigeze sente zigenda okuddamu okusiga erumba kwokwo ku haramu olabe Allah subhanahu wa ta'ala munnange ebiseera ebisinga awantu awo yanukulirawo edduwa mu bimu ku bifo Allah byayanukuliramu edduwa we wantu ng'oli ku nnyumba yeeyo inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bibakkati mubaraka Allahu akbar nyumba Allah gye yasooka okuzimba ogitunulako oti n'ogikubako emmunye n'ogaba nnange laba ebyafaayo we mbituuseeko waliwo aya zotajja kutegeera gwenze nkubuulira okujjawo ng'otuuseeko wali liirafi Quraish irafihim rihlata shitai waswaifi onaategeera otya rihlata shitai waswaifi nga tonnaba kutuukako Makka onaagitegeera tafsiri oyo anaakuyingira ayinza obutakuyingira bulungi naye ate wootuuka wali la ukusimu bihadha albalad nga n'ekibuga kyennyini Allah kyayogerako wallahi mooli Allahu akbar kyabbeeyi kimuwendo kigoyinza okuteeka ku nsonga eyo muwendo kigoyinza okuteeka ku nsonga eyo nga Allah la ukusimu bihadha albalad ng'ekibuga mwoli mwennyini mwoli Allahu akbar rihlata shitai waswaifi onaategeera kye bayita samba nga tonaakuyingirako mu nsi eri owulire kye bayita ebbugu mulirika kuuse naye ng'ate muli mu ssaawa 9 za kiro ssaawa 7 za kiro mwana wotungenda abantu bafa mpewo nga gwe ebbugumu lye muliko lya tabbu eyo ojjo tegeera ng'omaze otukyova olabanga ennaku zino emisomo gyonna twagikyusiza tuli kuwa man yu'azzimu sha'aira Allah bannange ani oyo anaategeera obukulu bw'ensonga za Allah obubonero bwa Allah bwatuteereddewo ku dduniya ebintu bya Allah ani anaabiwa value eyo gye byetaagisa era akole ki seeka nandiyagadde okuteeka ekitiibwa mu ddiini yange nkole ki zensonga kati olwaleero ze tuliko nti bw'onaaba tonnaba kyeteekamu bw'onaaba tonnaba kukiwa mulamwa tonnakiwa attention togenda kukiwa value Allah ekintu ekyo kyeyakussaako tojja kumanya bukulu bwa Mungu nga tonnaba kuba ng'otambulako fasiru ila al-ard bannange tubagamba mutambuleeko ku nsi famshu fi manakibiha wakulu min rizkihi wa ilayhi nushur buli wootambula ebyokuyiga ku Mungu wo byeyongerawo yongera okugaziya oba obadde okyali ku competition ya kyalo kyammwe nga just competition eri mu kubeera nga muyimirizaawo swala eza faradwa ogenda kulaba competition nga abasajja bye balwanira ate bya sunna nga bo baasukkawo ddaawo nga baasukkawo dda fokasi yaabwe ey'okubeera nga batunuulira ebya faradwa yavaawo dda so njagala kutegeeza nti mikwano gyaffe bannange tufeeyo ku nsonga za Allah tufeeyo ku bintu Allah subhanahu wa ta'ala byatuteereddewo tusobole okubeera nga tutegeera obugulumivu bwe tusobole okubeera nga tumanya nti we are not the only people abali mu nsi mbu tusinza Allah omanyi amanga the blind one-eyed man is the king buli wobeere wammwe kaberebere buli wobeere wammwe kyamuliibwa buli wobeere wammwe ggongoliro oyinza okulowooza nti gwasinga imaani mu nsi naye jamaani ojja kusanga abasajja nga Allah yabawa okubukkiriza nga Allah yabawa obukkiriza otya n'okutya sajja ba Indonesia bali wali e Makka bali wali e Madina layini ezisooka baazeekwata Allahu akbar layini ezisooka baazeekwata
bateekawo n'obufaliso bo we basulira ddala Allahu akbar we basulira ddala awo tebavaawo bamaamira Allahu akbar. So kati wonaatambula kujja kutegeera nti bannange abantu bannange baatuleka dda miles apart. So mikwano gyaffe nga tusumulula omusomo gwaffe gwe twatandika waman yu'azzim sha'aira Allah. Njagala kutegeeza nti programu yaffe eno ey'enkulaakulana ffe tusomesa ebigambo bya Mungu eno ne tubikujjukiza ate naawe oba olina omulimu gw'osobola okukola ogw'amaanyi ennyo mu kubeera nga tukulaakulanya ebitundu byaffe biidhinillah islamically spiritually bisobole okubeera nga abantu baffe nabo Allah subhanahu wa ta'ala ayisiza ku mikono gyaffe basitukeko babeere ng'abantu. Katakwi wali omuwuliddeko, katakwi wali ogenzeeyo, katakwi olinayo sengaawo, katakwi wali olabye bwafaanana. Kakati olwaleero ensonga gye tuliko ffenna ye focus naddaddala ng'abasalamu charity nammwe abalabi baffe kubeera nga tutereeza mbeera z'abantu ba sayidi eyo mu kubeera nga tubawa amazzi amalungi, mu kubeera nga tuzimbayo emizikiti emirungi. Masha Allah, projects twazitandika dda naye nakati twagala kubeera nga wetumugirako omukono nga tulina kye tukozeeyo. Enno gwe okola otya gwatatera kubeera naffe insha Allah nkutegeeza nti osobola okukwata essimu yo eyo yennyini gye wagula katooki kabiriiti Samsung iPhone zonna zikikola n'okola otya n'oweereza akasente ku nnamba ezo z'olaba ku screen yo. N'oweereza akasente ku nnamba ezo z'olaba ku screen yo. Sayidi eyo tulinayo abaana abalungi nga Aisha Shatura Nagawa muwala w'omugenzi. Masha Allah, muwala w'omugenzi obanza anaamugaba insha Allah Masha Allah. Kwali ku screen yaffe eyo, kwali ku system insha Allah, kokasukayo kambuulira ti gundi atuteereddeyo biidhinillah oba gundi yeeterekedde ku account ya Allah. Allah gye yagamba nti tijaratan lan tabur, business etagenda kuvaawo nga transaction ekolebwa gwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Gwagula Allah n'akuwa kyoguze naye nga kyoguza akikuwa mu kutereereza obulamu. Allah kyoguza akikuwa mu mbeera yakuwa mpeera. Allah kyoguza akikuwa mu mbeera ey'okubeera nga avanishinga ejjanaayo. Allah ani atayagala kayumba kayooyoote kakati nate wekituuka ku byejjana biba biralamu. Njagala okutegeeza nti olwaleero Saturday ewedde Allah yatugezesa system yali eri broken down ne alhamdulillah andaze nti kwali. Era njagala okutegeeza nti nga bulijjo Gulam Habibu 15,000, Aisha Lubega ye n'aleeta ennusu 5 bwezi kimasha Allah. Kanifa babirye n'aweereza ennusu 1,000. Powell Kibirige masha Allah. Powell Kibirige ye kati ye top scorer waffe sofa n'emitwalo emidisiti 2 bwegiti bweddu. Fatuma Namia naye n'aga nti Sheikh nze ndi wa bulijjo naye olukumi lwange lulwo. Rashida Nangonzi n'agamba nti ennusu zange 5 zizo Sheikh nazo zongezo yonna abaguze ettaffaali liba ttaffaali ssebo mu kuzimba either borehole oba omuzikiti ekata insha Allah ez'abayingizaawo. Mbalaba abantu batandise, mbalaba abantu batandise. Tossa mukono screen yeyo kwotunudde okwo esente ezo ennamba ezo z'olaba kwosindika zeetegereze bulungi ziri mu mannya ga Abdul Karim Kalisa Salamu Charity. Ojja kubanga woziweerezaako zikuwa message eyo biidhinillah. Tulina ne system yaffe endala insha Allah. Producer waffe agenda kubeera nga agituweereza. Olabe system endala mw'osobola okuweereza insha Allah agenda kugikuteerako awo. Olabe wa Airtel akola atya n'owa MTN akola atya insha Allah. Erimu okubeera nga okozesa merchant code insha Allah. Buli muntu ekimwanguyira kyakola ekikulu ffenna ggolo y'emu kubeera nga Allah ayisiza ku mikono gyaffe okubanga twaplifting embeera z'abantu baffe eyo gye bawangaalira. Atawangaalirangako mu kyalo toyinza kumanya kikiriyo naye bw'oba ogenzeeyo okwoyinza okutegeera kyekiriyo. So mikwano gyaffe tuli ku nsonga ega nti waman yu'azzim sha'aira Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Allah bw'atugamba ne twebuuza ekibuuzo ebintu bya Allah tubigulumize tutya. Twayogera omulundi gwaffe ogwasooka nti omuntu yenna alina oteekwa okuba nga omanyi al-ilmu billahi wa maharimahu, okubeera ng'omanya Allah subhanahu wa ta'ala
n'okubeera ng'omanya boundaries zo kw'olina okubeera ng'okoma boundaries za Allah. Awo nno munnange sahaba omu gwe bayita Nu'man bin Bashir, wulira amannya baakutuuma linnya kiggwe eyo Allah erinnya lyo lya byafaayo ng'amannya ago ga Nu'man bin Bashir. Masha Allah, Nu'man bin Bashir mu hadithi ye emu kuzaasinga okwatiikirira ennyo era bw'oyogera ku Nu'man bin Bashir ebiseera ebisinga ye hadithi esooka okujja mu bwongo bw'omuntu. Kuba oba lwaki ye yasinga okwatiikirira hadithi. Mu hadithi zonna ze yaripootinga, hadithi eyo ye yasinga okwatiikirira egamba etya? Allah subhanahu wa ta'ala wayisiza ku lulimi lw'omubaka we n'atugamba nti innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Nti bannange ekituufu kiri nti ebintu ebiri halali ebikkirizibwa biri kiriya, biri waadih kashams, biri kiriya, biri ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha. Ne bwe kiba kiro ekintu ekiri halali okimanya. Wa innal harama bayyin, n'ekintu ekiri haramu nakyo kiri kiriya era kimanyikwa, okitegeera osobola okukimanya. Tewaliwo kwebuzaabuza ani atakimanyi nti nno obwenzi tebukkirizibwa. Ani atakimanyi nti nno riba takkirizibwa. Wanika omukono gwo ngambe nti ssebo nze badde sikimanyi nti obubbi buli haramu. Timbadde sikimanyi. Ani atakimanyi nti okuwemula tekukkirizibwa? Bannange okuwemula tekukkirizibwa. Tulina abaana, tulina bakoddomi baffe, tulina bannyazaala baffe, abamu tukola mu high class offices. Masha Allah, oli CEO, oli ani? Kuwemula okwo tekukkirizibwa, naye kuyina moment we kukkirizibwa. Munanjogeza ebigambo. Gye kukkiririzibwa mutwale eyo gye kukkirizibwa, naye mu open place w'omanyi nti nno information ye genda for public consumption. Okuwemula okwo tekukkirizibwa bannange, tekukkirizibwa. Mbaka yatugamba nti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Omuntu yenna akimanyi nti nno akkiririza mu Allah. Abamu abawemuzi nno weewuunye beesembesa ne Mungu era obalaba oluusi nga seba ayogedde ku kigambo ekikwatagana ne Allah. Bw'olabanga omuntu yenna nga singa obamu abo Allah baasaasidde okuba nti no bakkiririza mu Katonda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ate ng'okimanyi nti n'olunaku lw'enkomerero gye luli, falyakul khaira aw liyasmut. Kyandibadde kirungi omuntu n'oyogera birungi byokka, bw'oba tobiina kale sirika, asirise teyejjusa. Gwe ne bakwogerako ng'osirise, abakwogeddeko bafiira mu firimu zaabwe. Bafa be bafirimu sita ate nga be bakibanda, mu firimu zaabwe mwe bafiira. So bannange tewaliwo atakimanyi nti okuwemula kubi, tewaliwo atakimanyi nti okuwemula kukosa. Kudistorting entegeera z'abaana n'ebirala. Kuyina engeri gye ku-exposingamu abaana ku obscenity. Ate bannange mukimanye ennaku zino bannange amasimu gano gemulaba agamu abaana abamu babeera bagayina. Ye banne nammwe abazadde mutuleke. Abaana bato mubaagazaaki ku masimu? Amasimu gajjuddeko kasasiro muyitirivu. Naye n'osanga omuzadde akutte essimu agiwadde omwana. Kyokka essimu egenda ne ku TikTok. Omwana aba yakagira bw'ati ng'asangayo omukyalo oba omukazi eyandibadde mukadde we ng'ayogera ekigambo nga kyonna w'okiteeka mu Kampala n'emiriraano tekijyamu. Okiwulidde? Bw'anakeera enkya n'abivuma abaana ne bakuyita ku ssomero ate ng'oga nti nze omwana bannange, nze omwana owange, nze omwana owange, ng'oddamu kuwoza naye ng'ate gwe yaleeta akabenje ako eri omwana oyo. So innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Naye Allah atugamba atya ng'ayisa ku lulimi lw'omubaka sallallahu alaihi wasallam atugamba nti wa bainahuma umuru mushtabihati. Naye wakati awo waliwo ensonga ezimu ezitali kiriya ku bantu abamu, nga si kuba nti teziri kiriya nti Allah teyazikiriyalinga. Eno eddiini omubaka yagireka ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha. Eri kiriya bulungi. Niye yasiramu seggula abagimanyi.
naye ebintu ebyo bibeera unclear to someone according to his understanding okusinziira ku ntegeera z'abantu abamu ng'ebintu ebyo tebiri clear, biri a little bit ambiguous, tebitegereka bulungi. wabainahuma umuru mushtabihat la ya'lamuhunna kathiran minan nas, abantu abamu tebakola ki, tebabimanyi. Naye omubaka sallallahu alaihi wasallam atugamba faman ittaqa shubuhat, omuntu yenna yenna singa weekugira n'obeera nga weerekereza ebintu ebyo ebitali kiriya gy'oli. Ate hadithi eno ekigambo kino kigwa mu kigambo era Allah subhanahu wa ta'ala kyeyayogera mu hadithi al-Qudus. Hadithi eyo nzijukira mukadde wange Sheikh Kiyingi ajagala nnyo, inna Allah yuhibbul basara annakida inda wurudi shubuhati. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo eriiso eryekenneenya mu kaseera bwe wabanga ekintu ekiriwo ekigenda mu maaso tekinnaba kubeera kiriya bulungi. Allah ayagala nnyo omuntu alinnya ku kyawakati n'osooka weekenneenya. So atukugira okubeera nga tuyingira ebintu ebirimu mushtabihati, ebirimu okubeera nga abamanyi babyawukanamu, okubanga birina reportings ez'enjawulo nga reportings zaazo waliwo abaziraba mu ndaba endala n'abaziraba mu ndaba endala. Awo nno omubaka bw'atu bwe yali atugamba, naye hadithi ng'eserengeta mpanvumu okwo yali atunnyonnyola ku ngeri gye tuyinza okubeera nga ekyokulabirako kye yatuwa ekyokulabirako kye tusobola okubeera nga tulabirako omuntu yenna yenna atiiririra eddiini ye, kuba yagamba omuntu yenna ayingira ensonga ezo eziri mu kitabihaati aba tatiiriridde eddiini ye. Naye omuntu atiiriridde eddiini ye abeera karra'i yara hawla alhima, abeera ng'omulunzi alundira wakati mu nsolo ze, naye nga walundira wonna waliwo olusalosalo olwayinza okuba nti naatya, oba oliawo ensolo ziyinza okuva eri ne zibeera nga zirya ki ebintu bye byalunda, n'abeera nga abifiirwa. Bwe yamala n'agamba nti ala wa inna likulli malikun hima, bannange tukimanye nti buli kabaka yenna abeerako ne boundaries ze, abeerako naki ne boundaries ze. Bwe yamayiza n'agamba nti wa inna hima Allahu maharimahu, ate mwana wattu ne boundaries za Allah zebyebyo ebintu bye yabeera nga akola ki, atwekesa okubeera nga tubikola. Singa osukka ensalo n'okola ekintu Allah subhanahu wa ta'ala kye yakugaana okubeera ng'okola, oba oyingidde mu boundaries za Allah, oba omaze okubeera ng'oyingira mu ki, mu boundaries za Allah. So omuntu yenna yenna agulumiza ensonga za Allah alina okumanya boundaries za Allah zikomawa. Boundaries za Allah zikomawa. Tojja kuva wano ogende e Makka okole ebintu ebitakkirizibwa kukolebwayo e Makka. La jidara fil hajj. Togenda kutuuka eri otandike kuyomba. Maama Nabwami yasenkanyeyo Maama Rahma n'eŋŋumi n'enyookera eyo bono olw'okuba abajja nabajja. No. E Makka tebiriyo ebyo. E Makka biba tebikwatirako, ye nga waawe bikwatirako. Yatudde ku zizo okugenda. Bw'aba yatudde ku zizo fa alhamdulillah. Era ebyo mulina kubisootinga mukomyewo eno. Siso kwataganira eyo. Aseno mani yukuharamu ng'akimawo ki. Mujjeze emboozi munazoogerera e Uganda. Munazooge eri ibada ku ibada. Abantu basula mu muzikiti bawanjagira Allah. Bawanjagira mutonzi waabwe. Bankowoola laira wa nahara misana kiro. Abantu bali wali bagira bati, ai Allah abaana bange, ai Allah business yange, ai Allah ab'omusole emmotoka zange zennyingiza, ai Allah katunkuma wange namulesa n'atera okwengera. Allah bawanjaga. Kati gwe totwalayo birala Allah by'ataakugamba kukolerayo. Boundaries za Allah waliwo bizikukugira okukolerayo. Togenda genda otandike kuyigga.
bannange buno obuyibwa bw'e Makka bulabika abuwoma omukyuzi ng'oggyayo butida ng'okuba tekikkirizibwa. Kati byakugambye nti bino bya nkiso gy'oli kola, byakugambye nti bino bya muzizo, bino bya muzizo gy'oli totawaana, tosukka boundary ya muzizo, tosukka boundary ya muzizo. Bannange ebyo byonna nina bye bitulaga ubudiyatuna inda rabbina, bye bitulaga nti naddala ddala ekyamazima tuli baddu maaso ga Allah, ekintu tekyasobola kudduka kubanga number 1 tewateesa naye mu kujja kwe, era nga bw'otagenda kuteesa naye mu kugenda kwo. Kitegerekese bannange, Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi amajja go, yamanyi amagenda go, yamanyi amadda go, yasobola okumanya amadda go, yamanyi amagenda go, yamanyi buli nsonga, ali wakati wa kumanya buli nsonga ku buli kanyomero kaayo. So nabwe kityo ife tuyina wama utina illa qalil, fe tuyina Allah kye yatuwa kitono nnyo kwekyo ye Allah subhanahu wa ta'ala kyatumanyiiko. So waba akugambye nti wano woyina okukoma, komaawo. Ekyamazima tuzuukuka abamungu oyina amaanyi, ng'oyina amaanyi, naye toyinza kugamba nti nti nze mpulira nga subuhi eno nandisadde eraaka 6. Toyinza kugamba nti nawumuddemu emisana nti magalibi eno lwaki ekoma kulaaka 3 zokka nze kankube 5. Tekisoboka, tekisoboka. Sajja bagenda e Makka ng'abadde akola dduyiro, n'atuuka mu Safa wal Marwa wali, n'akuba emirundi gye 7, n'asigala ng'akyagayina. Tosobola kugamba nti sheekhe nti nakubye 7 ku makya, nti bwe yakugamba nti ekyo kikoma ku ogwo omulundi kyokikomya. Tisofa wane Marwa nti tugidduka omulundi gumu nti wookoma, ebeera seeti egi wookoma. Ti ate yo twawaafu nti yo oba okuba 3 omulundi gumu, oba okuba 3 olunaku tewali tabu. Ng'olumba ng'ogenda okuba nga n'olweggulu okuba abaana babeeri bakuba 3. Allahu akbar. Twawaafu ezo olunaku kyapa ku makya n'akumawo mutuntu awo ng'abantu bakendeddeko n'akima n'ey'ekiro. Naye ssebo woozimalirako oba okawuliddemu, naye abaana bazikuba. So kyakugambye nti kino kola up to your level of satiety, it's okay, go in for it, go in for it. Kyakugambye nti kino you only stop at this point, you have to stop there. Eddiini si gwe yagireeta, waliwo ne baswahaba abaali bakusinga, ng'osobola osingawo malu amaanyi nga ye teyakola bisukka Allah bye yamugamba. Ate Allah n'abeera mwenkanya gye tuli, ayina bye yatuwa nga byo tebiriiko limiti, nga tebiriiko limiti. Kugamba wejavaani okusinziira ku busobozi bwo at that time. Naye wabaawo ne bye yatugamba nti bino biriko limiti, bikoma wano, era woyina okubikomya. Woyina okubikomya. Singa Allah abanga akoze eki ng'akugambye nti woyina okubeera ng'okola ki, ng'okola okomya era wookomya. So ensonga endala tulina omulimu ogw'okubeera nga tunnyonnyola obukulu bw'ebintu bya Allah nga tubigamba abaana baffe, nga tubigamba abaana baffe kuva mu buto bwabwe. Era kino nakigambako abantu eyo gye nnali, nga abantu abamu ebintu ebimu bye bakola ebiseera ebisinga oyinza okwekanga nga mwana wattu kiva ku nkuza ki gye baamukuza, nga kiva ku nkuza gye baamukuza. Era level of exposure ayina yenkana wa ku ddiini ye, level of exposure gy'ayina ku ddiini ye yenkana ki? Naye nekyo tekimuggisaako musango, tekimuggisaako musango. Only that fe ababa baagala okukolako research ali beyond what you did, tuba twagala kufetchinga deep down, where did the problem come from? Ekizibu kyavudde wa?
muzimu ku professions ze basomesa psychology obusomesa babusomesa nnyo psychology abasomesa kumanya nti behaviors z'abaana ne changes mu behaviors z'abaana nti kiki ekizikozinga reason kyebera behind omwana okweyisa mu neeyisa x oba mu neeyisa b oba mu neeyisa y. That's why abasomesa bwe babatwala mu fields ezo za investigations bwe babatwala mu police they work better. They work better. Lwaki? Kubanga badiginga deep down ku sosi yaki y'ekizibu. Bannange ebintu ebisinga abantu bye bakola enkuza yaabwe enfu. Twayinanga jjajja waffe. Twayina jjajja waffe akyaliyo nakati alhamdulillah. Bwe yalengeranga omuwala ayambadde obubi ng'akuyita Bashiri! Bashiri! Ng'odduka emisinde ng'ojja avuga oyo tomundeeteranga afaanana bw'atyo. Tomundeeteranga. Atereeza nkuza yaffe. Tubeeko ebintu ebimu bye twekanasa n'ebimu bye tupiikinga tubiteeke mu bulamu bwaffe. Abaana bo wabakuza otya? Abaana bo bakimanyi nti cross religious marriages ziri haram, tezikkirizibwa. But this is not a point of segregation. No. Mikwano gyaffe abatali basiraamu tubaagala nnyo. Tubaagala nnyo tetulinaako buzibu. Ate n'okubaagala teeka yatugamba Allah la yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Nay, you will allow us to draw a line between us and you, more so when it comes to issues of our religion. Era nze neewuunyiza ddala. Sheikh ayogera ekintu ku mutimbagano, omwana n'ava eri n'amuvuma ekigambo nga kiringanga district y'Empigi yonna. Obunene oba eyawakiso. Ogenda okebera mu bamuzzeemu ekigambo ekyo ng'ate ye Steven. Ate kati Steven kino kikulumiddewa. Bale muleke kuteeka conflicts we ziteetaagisiza. Ndowooza twandibadde tumanya nti you cannot comment on everything. Tekisoboka. Tosobola kuba nti ojja commentinga ku buli kintu. Waliwo leeni emu gy'olina okukkiriza, eyo leeni neekuyitako ebirala n'obikomentingako naye ebirala n'obikola ki. Tubaagala nnyo, waliwo ebintu bingi nnyo bye mukoze naddala sayidi eno tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasasulemu kubanga Allah asasula buli muntu alina bw'amusasula olw'ebirungi byakoze. Bangi mu contributinze ne ku Salaam Charity era temulowooza nti eno point ya segregation. Bannange ekiyitibwa cross religious marriages tezikkirizibwa, ziri haramu. Mu Busiraamu temuba bafumbo magi okufumbirwa kaneegerezeeko okufumbirwa Bashiri. Obwo tebuba bufumbo. Nga twazaala n'abaana nga ne bazadde baffe bamumanyi naye tebuba bufumbo. Kyendowooza nti bino bigenze mu buli family, biyinza okubanga ewaffe gyebiri, biyinza okuba ewammwe gyebiri, naye obungi bw'ekikolwa ekifu ekikolebwa abantu si bujulizi nti kiba kituufu. Bone zino kaida ezimu tuzitwale zibeere part of us. Obungi bw'okolebwa bw'ekintu nga kikyamu tebufuula kintu ekyo kituufu. Seeka omanyi abantu abayingira mu muzikiti n'engatto, omanyi abantu abawemula gwe ku nsi shiya ongamba otya olw'okuba ensi yonna ewemula tekifuula kuwemula kuba nti kutuufu.
no. Omanyi bahaji abeewola sente zaali bagwe seeka. Someone comes up with such an argument. Eyekito ddala. Bana you people, let us style up. Let us style up. Mwagala kufuuka ba advisor ba Allah. Kyeyasetinga nti kiri haramu mukireke kibeere ki haramu. Ekiri era tukisomese n'abaana baffe bakulenga bakimanyi. Ebintu bino ebimu abaana bye bakola nga babikola mu bukulu myaka 3-4 babikola kuba enkuza yaabwe yalimu ebituli bingi. Enkuza yalimu ebituli bingi. Naye omwana nga bamukuza ne bamutereeza ne bamukolako tarubiya entuufu. Mwana wattu waliwo ebintu byatakola ki byatakola. Njagala kuwa update yeno nti Sara Ahmed masha Allah alipoti nze masha Allah tusaba Allah akuteeremu baraka mu byokola. Hanifa Nansamba Matovu naye omutwalo n'aguteekawo masha Allah. Farida Nachiwolo n'aga nti Sheikh esatu zange zijja kukola omulimu zijja gukola insha Allah. Muhammad Kasirye n'aga nti Sheikh akakaaga kange akutikayinza kukyusa figures ezo sebo kajja zikyusa. Omubede waffe omukuba bede baffe Haji Jafari Mugerwa n'aga nti nawulidde omwana awo nga gwe mugamba nti yabadde ku topu nga muga nti abadde ayina emitwalo 2 kati nze mutayimuzinzeemu mashallah. Haji Jafari Mugerwa n'abeera nga akasuseyo emitwalo gye namiramba biidhinillah gigende gikole emirimu gya Salaam Charity. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akugulirewo Haji webale nnyo omulimu gwe mukola. N'owamanya gensinga okwagala owamanya solowooza nti owamanya owamanya gensinga okwagala Hafsa Wamala nambalirwa emitwalo 2 bweddu naye n'abeera nga agiyingizaawo masha Allah. Hafsa gwe ngenda kunoonyako insha Allah nkulabeko mwana wattu amannya ago makulu nnyo mu bulamu bw'omusajja ono atudde maaso g'emizi ga kamera zo insha Allah atudde ku screen yo. Hafsa Wamala naddala erya Hafsa nambalirwa lino erya Wamala lino manyi gye liva manyi gye liva oyo ateeka okuba nja kubuulira bwe mba muyita oyo Haji Wamala tuli batusinkanye Hafsa Wamala nja kubuulira bwe mba nnina okuyita Wamala Haji Wamala oyo nja mukubuulira bwe mba nnina omuyita ate nkubuulire erya Hafsa lwaki ndyagala nnyo n'erya nambalirwa lwaki ndikola ki ndyagala nnyo. Bannange tweyanzizza mwebale nnyo okusitukiramu mu nsonga za ddiini mwebale nnyo okusapootinga Salaam Charity mwebale nnyo kwewa buwagizi. Banne kino oba weewadde buwagizi ogenda kusanga mu maaso ga Allah nga Allah yakkolera ebirungi naawe kennyini owakane ogambye nti ayi Allah bino byange. Kyalo omunna muga nti empeera y'obugumiikiriza toyinza kugyeteekako nti Allah agenda kukulaga empeera z'obugumiikiriza. Mufanga nnyo ku kintu Allah kyaga nti innama yuwaffa swabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah obadde okimanyi nti ibaada zonna zeekoona ku bugumiikiriza. Ibaada zonna zeekoona ku bugumiikiriza. Kiki kyonaakola yakiteetaagisa mu bugumiikiriza? Okuva n'ogenda e Makka n'oleka mukyalawo obwesedde bwa mayiro nga ne bakugamba nti omwana wuno alwadde olukusense yaabwe mukubye toyinza kulinnyawo booda kudda. Abantu balekawo bizinensi zaabwe ne balumba. Allahu akbar. Obugumiikiriza obwo oyinza obweteekako. Oyinza okweteeka ku bugumiikiriza obwetoololedde ku swala. Waliwo omukulu eyagira akantu kano Mr. Mediga omutegedde oyo. Obugumiikiriza obwetoololedde ku swala toyinza kubumalawo muwendo. Weeyiweko amazzi aga buli ku makya. Abasajja otambula ogenda osaale ku jjama. Allahu akbar. Twamuyina omwana twakolanga naye nga si musiraamu nga naye ayambala hijabu Monday to Sunday. Naye twamubuuza naye kiki nanga nti siraamu mbwagala naye kikwatagana n'esswala nedda. Omanyi obugumiikiriza obuli ku swala. So bannange tubasaba nnyo muteeke mu nkola obugumiikiriza obwo mukole ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakola ki byabaagaza. So bannange tubadde ku nsonga y'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala byatulagidde okubeera nga tukola byatuganye tubitraininge n'abaana baffe bave buto. Waman yu'azzim sha'aira Allah. Omwana abeere ne value gy'ataakinga ku nsonga za Allah.
nawangalirako mu kifo ekimu nga waliwo obwana yaba Allahu akbar. Mukadde oyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala amunyweze. Ng'obwana busaala esswala okuva kwesooka mpaka kwesembayo muzikiti. Come rain, come sunshine. Abaana abo mbuulira butya bataasaale nga bakuze. Mbuulira bataasaale nga bakuze. Bajja kuba nabo balina value gye baataakinga ku bintu bya Allah. Kyova olaba nga Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayisa ku lulimi lw'omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuga nti muru abnaakum biswala lisab'i sinin. Mubeere nga mulagira abaana bammwe okubeera nga basaala nga balina emyaka 7. Kyokka wulira yaga nti wadhribuhum alaiha ate mujjeeyo ka kibooko. Mujjeeyo ka kibooko. Ano nno ka kibooko nabbi ke yali ategeeza yali kibooko yennyini. Mujjeeyo ka kibooko. Woba oli mu ggwanga nga teri kuba baana osobola omwana omukubisa ekirala. Bayigayo ne wano mu Uganda eriyo abaana nga kibooko ng'akugwira waawo n'okalakata abirigo n'atambula n'agenda. Ffe twasoma n'ekitonde kya Allah. Mama. Naye bannange nze oli omwana Fadulu simulabangako katyanga mbeerawo. Fadulu ssebo jangu otubuulire walyanga biki? Yanzikiriza omwogerako. Fadulu jangu otubuulire walyanga biki? Bannange oli omwana Hajjati Afsa Wamala kino bane Sofi wange yaddawa. Sofi wange yaddawa. Aisha bannange munkonere ku Sofi kiki yankyawa nina kye namukola nga sikyamulaba. Sofi wange sikyamulaba. Hajjati Aisha Lubega sikyamulaba. Oba babeera muzaabasseeka Numaani mujje tukole emirimu gya Mungu bannange. Eyo ye ttiimu kaŋŋaŋaali gye nkakasa obulungi nti yo tuli tuti. Bane twasoma n'ekitonde kya Mungu ng'omwana oli bamukuba kibooko y'omugongo n'asigala ng'aluma ati njala. Ng'aluma njala. Kakati tutaggulule ebigambo bya Allah bisobole okuba nti nno tubifiitingisa mu buli mbeera. Kibooko waliwo omwana omu gw'ojja okusanga nga ne wona amukuba kibooko tajja kuwulira. Ne mumugaye nti bannange nti atasaala ajja kusigala wano. Abasaalako be bagenda okugenda ewa jjajja mu kyalo. Alyoka akubemu akafaananyi amapeera g'agenda okusubwa. Obulimaawa bw'agenda okusubwa. Okuwugirako mu kidiba kyeri mu kisenyi mu kyalo eri gye bakubira amataffaali. Eryo effujjo ly'abaana. Sitwagala twebuzeebuze ng'abatakimanyi nti babikola ebyo. Okulundako ku nte, okunywa amata aga buli ajja kubamu akaseera nga banne bamwenjoyingako bagende bakomewo bamunyumize. Bongole gy'otaabadde ate ku luno jjajja akisussizza. Twagendako n'egindi jjajja yateekako ne tugenda. Eyo nayo kibooko. Gula engoye empyoge bannange maaya atasaala tajja kwambala. Nze kampe bano abasaala kuba kati muwa engoye zakyazikoleremu ki naye mmwe mugenda kuzisaazisa. Omanyi motivation gy'oba otaddaawo. Ne lwaki Allah yatulagira okubeera nga tukola ebintu bino kuteekamu baana feelings za kuba nti balina value gye baataakinga, balina omuwendo gwe bassa ku bintu bya Allah. Kale leka omwana asaale n'enniya enfu, no problem. Waliwo ababeera ne imaani ezisukka bannange entegeera zaffe. Ate kakati sheekhe omwana amuleka asaale n'enniya ennafu ku myaka egyo, no problem. Ajja kukula nakyo kitereere mpola. Omwana amanyi nti no kati ate okusaala tusaala ku lwa Allah ng'asusse levu eri gye yali ate. Bannange abasinga obungi okusiiba twasiibanga tubala kanzu ya Idi. Muleke kwebuzaabuza. Twasiibanga tubala kanzu ya Idi. Seeka nantajja nga tajja kugulira kanzu mpya nga tewasiibye. Yate yazigulanga mmeka
nga tonnaba kwesootinga ng'oba weesootinze dda n'ogaba ne kansiibe nze anaasalira mu kakayire kojja wa maama Nassali nze anaasalira mu nkadde ng'osiiba. Kati olwaleero okusiiba kwafuuka kazannyo kiwulidde tarubiya. Tulina kati value gye twakyakinga kusiiba. Ate kasita baatusomesa ne hadithi n'aga nti bannaye empeera z'omusiibi nti Allah yazimanyi yasuyamu li wa ana ajizu bi okusiiba kwange era nza kugamba Allah buli muntu yamanya bwamuyisa mu lunaku olw'ekisiibo era zempeera zakola ki zamuwa. Sajja abamu enjala ebaluma n'atuuka nga n'erinnya takyalijjukira bamubuuza Haji gwani oba nzaani ng'enjala emutabuseeku ng'olunaku lwagala kugaana. Allah. So kati nabbi atukubiriza okubeera nga value gye twataakinga ku bintu tugisomesa n'abaana baffe ne babeera nga nabo bakola ki bagikola. Interswitch East Africa masha Allah 25 masha Allah ezo zeeka ziri mu currency oba ya East Africa oba ya Kenya oba ya Rwanda nze naawe masha Allah. Fatuma Ali Baraka naga nti Sheikh nange kantambulire wamu n'oyo ate nno n'erinnya lya Fatuma nalyo gwe Fatuma Ali Baraka ng'amannya nga ganneetoolodde nno mmwe ge mulaba naye naga nange kantambulire wamu ne Hafsa masha Allah ekyebiri kyange kibeere nga weekiryawo ne Powero Kibirige abo nno bali mu kifo kyakusatu bonna bali mu kifo kyakusatu ala raasihim waggulu waawo akutte entebe akutte entebe y'olwaleero ye Haji Jafari Mugerwa. Njagala okutegeeza nti mbuzayo eddakiika zange zizo ntono nnyo nga 15 insha Allah mbe nga nva mu ntebe eno ate abaweereza baffe abalala basobole okubeera nga bajja. So mu mbeera eyo kukubiriza okuba nti woba olina kyokyayina insha Allah screen yeeyo z'ennamba z'obeera ng'oteekako ennamba ezo z'olaba. MTN olinako option n'owa Airtel naawe olinako option. Tugende tuzimbe ennyumba za Allah, tugende tuzimbe offices za Allah, tugende tuzimbe Islamic centers Katakwi ng'omwana waali tavaawo. Waliwo ka college ak'ebyemikono, waliwo essomero lya primary, nursery primary, waliwo secondary, waliwo omuzikiti, waliwo eddwaliro masha Allah. Muntu w'e Katakwi ate insha Allah tuteekeyo tujja kussaayo n'abasawo bajjanjaba abantu. Ayagala system eyo endala nayo yiyo ku screen yo osobola okunyiga *165*3# ogimaze n'onyiga yes oba okay. Esimu yo omala okuginyiga ejja kuwa merchant code woyina okussa merchant code MTN eri 315865 eyo ye merchant code oluba ogisaamu n'onyiga okay. Esimu ye ejja kusaba omuwendo gweyagala okubeera ng'osaddaaka teekamu omuwendo ogwo gwolabira ddala nga mu butuufu oba ogweggyeko ate mwana wattu abantu bwe basigaza emmere ey'okulya akameeza kajja kuba kajja kusoma. Olumala okuginyigamu omuwendo gwa ssente ng'ogutaddemu oyinza oteekako akakadde mwana wattu zijjaako ku system ya account ya Salam Charity oyinza okuteekako $25 zijjaako tewaliwo ssente zitajjaako zonna zijjaako ne webuwa obukadde 10. Olumala ozissaako selectinga yes ejja kutwala mu options ez'enjawulo ojja kunyigamu mobile money ya option number 1 onamala okunyiga wepaba esimu yegenda kutwala woyina okuteekamu pin number. Teweerabira nti MTN digits 5 ate ng'eya Airtel ya digits 4. Producer wange weebale nnyo akantu ako agenda kubanga atuteerayo n'aka Airtel insha Allah nako tubeere nga tukakozesa aba Airtel. Njagala nnyo oluusi okumanya aba Airtel n'aba MTN baani aba basinze okusaddaaka tusooke tumala okulaba ekintu ekyo biidhini rahman. So insha Allah atugambye atya? So wakati mu kubeera nga tunyweza ebigambo bya Allah tunyweza value nga tuteeka value ku bintu bya Allah omubaka atuuse n'okutugamba nti abaana bato ne mu kubakuza munyookeemuuko oba omulaba ng'ayina
kyatakola ng'ate mu butuufu Allah subhanahu wa ta'ala ajja kimwetaaza mu bukulu tabukamuuko. Twalinanga wano bahaji baffe, waliwo haji yali nateeta awo mwerabidde erinnya lye. Haji oyo yatwalanga abaana b'abakuze ng'abatwalako e Makka, masha Allah, ng'abatwalako e Makka. We yafiira yali yakamala okuwa abasiraamu ettaka lyabwe ng'abawadde n'ebiwandiiko byabwe. Omwana Allah n'atugezesa, mwana yava eno n'akapikipiki we n'abeera nga yakola ki, yamutomera, teyasukka waawo. Naye ekikulu kya byonna kye njagadde nti abaana yabasomesanga obukulu bw'e Makka nga bakyali bato, n'okubatwala n'abatwalangako ne bakola ki, ne bakola hijja ne ziwumura, kubeera nga atereeza tarbiya yaabwe, kubeera nga abatereeza endaba yaabwe gye balabamu ebintu. Allah abawa endaba ey'okuba nti nno balina omuwendo ebbeeyi gye bateeka ku bintu bya Allah subhanahu wa ta'ala, oba oliawo ffe kikyatulemye. Ye omwana mujje buto nga omwambaza bulungi ng'omusiraamu bw'ayambala. Omwana ave buto ng'ayambala ng'obusiraamu bwe bumulagira okwambala, amanye nti nno wemba ngenda okusaala nyambala mpale empanvu. Mwana mulenzi amanye nti sambala sleeveless nga nyingira mu nnyumba ya Mungu. Bavubuka bajja ne sleeveless olw'okuba nga yakubye akanyama mu jimu asitudde, n'alyoka ajja mu muzikiti n'ogamba kiki kino, enkwawa zonna ziri bweru. Ate abamu temumanyi kweyonja, naye nga ddala ogenda mu maaso ga Allah. Singa LC5 chairman yakuyise osobola okwambala bw'otyo, nga LC1 chairman yakuyise osobola okwambala bw'otyo. Abaneeka nteekeko ekisaati kyange kino, n'oteekako ekisaati naye abamujjira mu butishaati mu buvesiti buno bwe muddukiramu ziraani zammwe ez'enjawulo. Simanyi awo annual Islamic rani, annual Muslim rani, kabaka birthday rani, ne muzijjiramu muzikiti. Bannange si kituufu, ekintu ekyo si kituufu. Muyina okwambala n'ojjula n'oggumira ng'ogenda mu maaso ga Allah, kuba Allah yatugaa nti khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Bannange mutwale ebyokwewunda byammwe. Yali ategeeza kwambala bulungi oggumire, nga bwe wandibadde ogenda mu maaso g'ennyumba, nga bwe wandibadde ogenda mu maaso g'ow'omuntu ow'ekitiibwa, bw'otyo bw'olina okwambala ng'ogenda mu maaso ga Allah. Bw'eba t-shirt nga ye best wear yo gyambale, bw'ebanga suuti gyambale, bw'ebanga kanzu gyambale, otuuke mu maaso ga Allah nga mu butuufu onywedde oteredde, gwogenzeeko wa kitiibwa, atamanyi balala bonna bitiibwa, abalala bonna naagabirako, amansirako bumansiriza ati bwati ye nannyini kitiibwa ekijjudde. Lwaki omutwalira ka sleeveless ate oluusi nga n'okweyonja teweeyonjezza? Mabira forest yonna ekwatiridde gwogenze. Allahu akbar. Genda olaba obwana obuto bwonna buvudde ne kuswala bwetegereza. Mutuleetera abaana baffe tubuuza ebibuuzo nti nali mmanyi nti zikula ku mutwe wokka ate walala zaagalayo ki? Nali mmanyi nti twala abaana abato lwaki baagala nnyo ekirevu, beewuunya. Bo bamanye enviiri zirina kuba ku mutwe kwokka, kakati ate ku ttama zijjako zitya. Teri mwana mutaata ayagala kirevu, simulabangako. Ate nze bembeeramu. Ne buli w'olisitula ku mwana omuto bw'ati atuukira mu kirevu n'akisika n'akola ki? Lwaki? Yeewuunya. Zino enviiri ezitali ku mutwe ate zo zajja zitya wano? Naye kati n'omwana wonna amubikkulira nga so bannange maaso ga Allah tugendeyo nga tumanya omuwendo gw'ekifo kye tugenzeemu. Abaana tuba training tubategeeze nti emizikiti bannange innal masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Tibannange emizikiti gya Mungu gya ibada. Tobuulizaamu byayise mu international break. Kalafiori yafunye simanya injury ate kakati biki wandabyo endakubye Liverpool omupiira yawonedde watono naye nadde njimazi. Kiki ekyakuganya okugenda ogusamba? Wabadde ogimaze wagusambidde wammwe gundi sese.
kyekyaggaanya okugisamba ogikuba. Ensonga yange ndowooza etegerekese. So tuwe value ebintu bya Allah. Muzikiti tegugenda mu bulango. Omuzikiti tegugenda mu bulango. Bannange nange eddagala lino Mukama n'ayamba ate bannange lwaki kinabbi yatya nti tuyinza okugufuula akatale. Tuyinza okugufuula akatale. Nyumba ya ibada era kye tuba tugiteekamu. N'abaana tukibasomese nti nyumba eno nyumba yakukoleramu ki byakukoleramu ibada za Allah, siso kubeera nga tugikoleramu ebintu ebiki ebirala. Masha Allah. Hassan Musoke agambye nti Sheikh omutwalo gwange nange mbadde nguyina wano gugende kata kugube ku kyegukola. Alhamdulillah. Mbuliddwa yavuganya Haji Jafari Mugerwa mwandi munvuganyizaako ne mutamukkiriza kumala gatwala atyo bendera yammwe ya lunaku. Ibo biriwo wano Musiraamu omwaka suke yawe ekyemitwalo 6 insha Allah mumulage nti Haji Jafari ti minal mu'minina rijal, oba mumulage nti ate ffe abakazi nti mu bakazi mulimu abakazi nga bamukwatangabo nga simanyi weno tebasaaga ku nsonga za Allah insha Allah subhanahu wa ta'ala. Abalina system ya Airtel nga wandibadde tokozesa system eri ey'okuweereza sente direct, osobola okukozesa system eyo gy'olaba ku screen yo n'onyiga *185*9#. Ezo zinyiga omulundi gumu n'onyiga yes oba okay. Semu yejja kusaba merchant code. Merchant code yaffe ya Airtel eri 4342989 n'onyiga yes oba okay. Esimu ejja kusaba omuwendo gw'essente gweyagala okuwaayo guweeyo biidhinillah. Teekamu omuwendo gw'essente teekamu nti mitwalo 10, teekamu nti mitwalo 7, teekamu nti mitwalo 8, teekamu omutwalo, teekamu 5. Tewaliwo ssente zigaana kuyingira mu biidhinillah. Buba ntono ntya oba banyingi zitya zonna zigenda mu biidhinirrahman. Bw'omala ekyo essimu yejja kusaba reference. Twabagamba nti oyinza oteekamu erinnya lyo, oyinza okuteekamu bizinensi yo, oyinza oteekamu edduwaayo gy'oyagala biidhinillah. Naffe tukwongererezeeko mu kubeera nga tukusabira Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mu nkola oba akwanukule ekyo kyoyagala ekikusiiwa ekimaze ebbanga nti ayi Allah kusaba ompe ku mwana oba tumuyina tujja gisoma ffenna ng'oli eyo naffe tuli eno, oba ti ayi Allah ebizinensi yange ng'eyuuga ennaku zina abasajja ba URA kye bagikola mu reference omwo teekamu ebigambo, funza ebigambo insha Allah biseemu, tujja kubanga tukonveyinga message eyo. Obaoliawo n'abasiraamu abalaba sheeno nga bali mu bifo ebyenjawulo bajja kukugambirako nti Allahumma amin. Bakusabireko okwo Allah abeere nga akkiriza biidhinillah edduwa eyo gy'otaddemu. Wona amala ogisaamu n'onyiga yes reference ng'ogivuddeko n'onyiga yes, essimu yegenda kukuleetera wina okuteekamu pin number. Teekamu pin number insha Allah. Esente zijja kuba zigenda direct ku account ya Salam Charity era nja kuba abampaako wano list. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ngansanyusa okulaba mwana wattu. Allah ibanga ddene ng'ombuzeeko mbadde nkumisinga nnyo erinnya lyo libadde lirudde okulabikako ku ssimu yange wano ndowooza for almost a month nga sikulaba. Jjako ziri weeks 2 ze nabulawo naye mbadde sikulaba. Shatura obikoze n'obikola kale weebale nnyo. Nakyo kinyongerezaako Shatura. Sijja kubabuulira Shatura kyankoledde naye weebale nnyo okubeera ng'okikoze ekyo ky'okoze ekyo. Gw'okimanyi bulungi nnyo. Omwana wattu ono mmaze ebbanga nga mwebuuza naye mbadde ngamba nti yabulirawa nga waliwo n'olunaku lwe yabula muganda bwe naaga nti zino nziwaddeyo ku lwa sisita wange Sofia Nakalanzi. Amuzungu amuyita Sofia Nakalanzi. Nakalanzi omutuufu owaffe owa wano mu Central bwe tumuyita Sophie Nakalanzi agambye nti Sheikh nti kendudde okulaba ate siyinza kukola nsobi yakubiri kukkiriza Haji Jafari kugenda na bendera yaffe ya lunaku. Naga nti nze mpulidde omulanga kangasuka 6 weddu oyo Haji Jafari mugambe nti wano waliwo abakyala baawo. Sophie ebigambo nga bingi. Era Haji Jafari munnyonnyole alabika alowooza bwensirika alowooza nti
mbasimulaba Haji Jafari kye bakola eno Sofia Nakalanzi Haji Jafari mugambe nti bwensirika bwenti alooza mbasimulaba mulaba akugambye nti sebo komyawo wano bendera y'abantu baffe ogitwala wa sebo ogitwala mu bizinesi zose eno nga tuyina amaanyi gaffe Allah ge yatuwa bannange Sofia nsanyuse nnyo okulaba ate webale kugira ddala mu mbeera gye nkumanyiddemu gy'otera okugiramu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala byonna ebyesibye mu bulamu obwo abeere nga abitaggulula masha Allah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala kyonna kyosinga okwetaaga n'abalala mwenna abawaddeyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abaggulirawo bannange abwabul baraka emiryango gya baraka mu bizinesi zammwe abaterereza abaana bammwe abaterereza abaagalwa bammwe ennaku zino kigambo okukuuma bufumbo kyafuuse kizibu ate kiri ku basajja Allah kyala abayakaza ennaku zino baatugee nti abakyala nabo kati bayingira mu marriages nga balina tageti zaabwe nga nabo balina tageti zaabwe musajja ono nti ngenda kufuba okuba nti anzaala mwaba olumala obbanza nga nkasuka kati abakyala nabo batuuse ku eyo level bannange tusaba era ennaku zino omukyala myaka 10 ng'ali awo mu wakaawo oyise emikono mu maaso n'oga alhamdulillah. So tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atunyweza atunywereza emikwano gyaffe egy'ab'oku ku lusegere. Ndowooza mwawulidde ebyatuuse ku mubaka owa Kampala Woman MP Kampala Allahu akbar yamugobye misana tukunaga nti okuva na leero ti gwembadde mpita sweet kamonde sweet darling nti takyali bisazizaamu era bannange mulinde idde gweko ndoze oyo abawa idda bannafiki banaatunnyonnyola idda weggwerako bwe bati banne tuteekeyo empapula ewashyami mu malendi kuluno ng'akakumunta ate yakayina alinza akake oba banaamuwa kaadi naffe tugende tusabe oba tuwa kaadi insha Allah abasajja emmekete mugende omwana owo mulyewo over biidhinillah omwana oyo asobole okuba ate mwana muto kyamimu oyo bane mwana muto Allah kuba nti yamukeereza ebyengera mu duniya muno naye nga mwana muto ddala nze ayogera nammwe wano mumanyi okuviira ddala ng'akyali muwala mu myaka gye egy'ekiwala nga tanaanafuuka nsonga mu ggwanga lino mumanyi nnyo gwe womusanganga omubuuzanga nti wamma erinnya lye bayita Ssejjemba Bashiri olimanyiiko kyajja kuwa ebyafaayo by'abantu kumpi nga 3-4 abalina attachment ku linnya eryo insha Allah abikubulye. So kyenjogerako nkimanyi bw'abanga yazzizaayo kaadi eya mukwano gwe yabadde best friend we naga nti eno kaadi njiyuzizaamu certificate of marriage njiyuzizaamu abasajja emmekete mwetereze munywere kubanga gwe mugendako naddala oba ogenda ku mukyala nga ayinamu ku mpeke olina okwenyweza tomala gagenda na bino biniigina byaffe yambala akasonso yambala akasonso kali akalagirwa masha Allah. Banange mbadde saagala kugulawo gundi mpya point ndala insha Allah njagala tutandikirawo naye njagala kutegeeza nti Sofia Nakalanzi yasembyeyo olwaleero ate era akakodyo ke kaatera okukozesa yasembyeyo ate nga yali ku topu biidhini rahman naye nga tuli basiimu ku byonna bye muwaddeyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abasasula musera abanguyiza obulamu buno obw'oku duniya ne ku akhira. Ku Takwa Primary School tukugamba ennaku zino abaana bali ennyama ba holiday makers ani iguru aba academy balya ji nyama kakyere fruits mujangayo okwo ne mulaba ate nga n'okusomesa tusomesa bannange kati tuli mu kutegeka ba candidates ab'omwaka guno abagenda okutuula ebibuuzo eyo nno gye tuva ne tujja okubaweereza biidhini rahman. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abatukuumire ewalungi tewaba wannyo mukkirize mbasiibule abadde muweerezaawo mukwano gw'oseekawo Bashiri Ssejjemba yabadde emabega ga kamera yabadde maaso ga kamera ate emabega ga kamera wabaddeyo omwana omukozi omulungi ennyo Majidu Musisi atalina kakwate kwoli omusambi w'omupiira wabula ate ono ye wabya bannamawulire wabya kamera n'ebirala. Bannange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.